magulu nyondo tulete nyondo tugikonaganye n'ennyondo eyo tulabe oba ataakaabe tulete ennyondo tugikonaganye n'ennyondo eyo tulabe oba ataakaabe Ssaabasajja gwakulira abasajja nze nga tankulirangako agambye ki gwakulira abasajja nze nga tankulirangako ndi mukazi cuucu mumanyi muddo guno gubeerako mukonzikonzi ogwo muddu muzibu nnyo ku musana ogubaako omusana ogubaako amajini wegati toyinza guyitamu nga toli mu ssaati bamuyita cuucu walaga amaanyi ge. Kale mbaniriza mwebale nnyo mwebalire ddala gye musinza okuba nga mundaba abagoberera social media handles zange mwenna mbanirizaako nnyo abakanneegattako oba abanzikiririzaamu mwebale nnyo mwebalire ddala kansubire nti Omukama Katonda akyabakuumye bulungi nange gye ndi njagadde kuvaayo kwogera ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Emabega awo wabaddewo ebiwayi eby'Abayisiraamu Abayisiraamu nga balina ab'enjawulo newankubadde mu abo mulimu mikwano gyaffe abalungi naye ekisinga okwewuunyisa ennyo basajja Baganda ate nga bantu bakulu naye nga bayisa akamwa mu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda oba oliawo nga kitukakatako ng'abavubuka ab'omulembe omutebi okubaako n'ensonga ze twogera bwe tuba tusobola okuvaayo ne twogera ku nsonga endala ate eyaffe ey'omu nnyumba gye tusobola okuba nga tukkakkanya ne tusobola okuba nga tugyogerako ebibadde biyitiŋŋana ku mutimbagano ndowooza nga vidiyo gye nsoose okukulaga ogirabye. Omusiraamu yayimirira wakati mu bantu ng'abuulira enjiri n'ayisa akamwa mu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Waliwo mu Lungereza ekintu kye bayita democracy. Democracy buli omu asobola okukitegeera olulwe naye ndowooza akatono ke nategeerako endowooza yange oba mu bufunze endowooza yange osobola okugiwa ekitiibwa nange nempa endowooza yo ekitiibwa oba enzikiririzaayo kyonna kyokkiririzaamu oba kyonna kyokkiriza nti kyekyo ekirina okukola wakati mu kutuula ku mmeeza ne mugonjoola ensonga. Naye ebigambo bwe mbadde mbiwuliriza bibadde bingi naye nga mulimu okunyoomerera mulimu okutyoboola mulimu okufufuggaza mulimu okuvumaganya n'okukkakkanya naye ng'ekigambo kimu oba kiri ku muntu omu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Obuganda bwaliwo mu bajjajjaffe ne bajjajjaffe ab'edda era ffe naffe tujja kufa tubulekewo n'abaliddawo kubanga bwo bwaliwo era waliwo enjogera egamba nti Buganda lwazi. Waliwo abaana abayimba oluyimba baali ba buddo mu bigambo ebyalimu mu bye baayimba mwalimu ebigambo bino: abantu b'olina Ssaabasajja tuli bangi naye tulimu enjawulo, bannamazima weewaawo bangi naye tekijjaawo bannafuutirizi oba bannanfuusi. Abo tebayamba Buganda, babaako ebyabwe bye banoonya. Bannamazima bangi naye tekijjaawo bannanfuusi. Abo tebayamba Buganda, babaako ebyabwe bye banoonya. Gwandaba osobola okubaako ne kyoyogera okusinziira mu nzikiriza yo, okusinziira mu kyokkiririzaamu, ate oli wa ddembe n'okuwakanya ebigambo byange. Naye ng'omuvubuka Omuganda ow'omulembe omutebi
bwe mba nsobola okuyimirira ne njogera ku bikwatagana n'eggwanga lyange oba ku byobufuzi ebitambula oba ebyenfuna whatever ekikwatagana n'ennono yange okuvaayo n'otyobola Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ogamba ennyondo tugireete tukubagane n'ennyondo, kino nno kitegeeza ati kubanga oba oli awo ebigambo ebimusuusuuta abamu bye bajjeyo okunnyonnyola byebyo ebigambo ebisinga okukuluma oba ebisinga okubaluma. Cuucu, Beene, Musota, N'atagambwako, Nantalinnya mu kateebe, Magulu nnyondo n'ebirala bingi kubanga alina amannya musajja wa Kabaka yagayimbako Sir Mathias Walukagga, amannya gali 72. Naye bw'ovaayo n'otandika okuggyawo ekyo ekintu kye wasangawo kubanga wakisangawo, nze ndowooza bw'oba okkiririza Obusiraamu ate ekyasinze okutusanyusa nti waliwo Abasiraamu abaavuddeyo ne bakivumirira nti kibi, ebirala byonna mu bikole, naye kati kiki ekikuyimiriza ku katuuti n'otandika okuvvoola Kabaka wa Buganda, musajja gwe oba mukazi gwe? Ensi gye tulimu ekula enkya n'eggulo, abaana bo ogenda kubaleka wa? Kyokka bwe nakunoonyerezaawo oli musajja Muganda, naye abantu bano abamu babeera batume nga babaako ndowooza ne bye boogerera. Abamu babeera nga bali ku mulimu nga basasulwa, naye ssente obusente ne zikumazaamu bwe zityo, ekintu ekigenda okubeera ku mutimbagano. Ensi buli lunaku nkugamba gye tutambula gye tugenda, ensi eri digito. Nti wano tebinnatuuka naye tayimu egenda tuuka nga ne kapeeni kano kenkutte nga nsobola okukateeka awo oba kakola bwe nti ali mu Amerika n'andaba. Baana ba Kintu muweddemu ensonyi, temukyalina wadde okulumirirwa, temukyalina wadde ebigendererwa. Oyinza otya okuba bw'oba ng'osasulwa, bw'oba nga bigambo abamu biri bisatu. Abamu banoonya ffeemu mu ngeri eyo, abamu banoonya obugagga mu ngeri eyo, abalala baagala kulaga maanyi mu ngeri eyo. Waliwo omusajja omu, omusajja mukulu, yali munnamawulire era ngenda kuzanyira akatambi ke yayogera ng'ali mu kuwakanya amannya ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Omusajja oyo mumumanyi. Omusajja oyo yali akola ku radio station emu n'avaayo, naye yayimirira mu kamera n'atandika okuvvoola Kabaka, n'atandika okwogera ebintu kwegamba ebintu ebitajana mu myaka gye. Mbu Musota, mbu Kabaka naye yes Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye muntu, naye ekintu ky'alina wanjawulo ku ggwe. Lwaki otwala obudde bwo? Lwaki mu kifo ky'okukola ebirala ovaayo of all people n'otandika okukompeyalinga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda? Ne kino kyenkola nkikola wakati mu kusooka okwetonda nti gunsinze ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Naye abantu abakuzzeeko ne boogera ebigambo ebyenjwanjwa, abantu abakuzzeeko ne boogera ebigambo ebitasaana, ebitasobola yisika mu kamwa olw'amannya go nga bagatyoboola, nga bagakkakkanya, nga bagassa wansi, kyankutteko ng'Omuganda. Olina obusobozi obukola ekintu kyonna kyonna, kubanga mu mateeka constitution ekukakatako oli wa ddembe because you have freedom of speech.
osobola okwogera kyonna ky'oyogera naye leka kukkakkanya ate bantu balala, leka kuyisaamu maaso bantu balala. Ate ng'ekituufu kiri nti era tosobola kubeera ekyo. Basajja bali bamuyita basajja kamwe, mbadde saagala mwogera kuba kati yafuuka ekintuntu, yafuuka ekintuntu, takyali muntu. Naye nga mwana wattu munnamawulire, omulimu gwaffe agwonoona bwonoonyi, alina akatambi ke yakola juzi. Bw'oba olina endowooza yo mu byobufuzi, ate leka kuttattanya ndowooza y'abantu balala mu byabufuzi. Akatambi ke wakera ku makya n'okola musajja gwe, ngenda kabazannyira nkaba we yagamba abantu abatta abantu be ba Bobi Wine oba be ba Nuupu, abavuma Kabaka be ba Nuupu, abavuma Nnaabagereka be ba Nuupu. Era n'amaliriza ng'agamba akatambi ako ngenda kazannya, n'amaliriza ng'agamba embizzi ezo in my profession, okubeera nti ndi munnamawulire, kati oyo mba nkitwala nti in fact n'abakulu abatutwala mu kitongole eky'amawulire, oyo aba yasiiwuuka empisa. Kubanga ffe tetulaga ludda, obeera n'ekintu kyo era bw'oba olaga oludda olina omala kulizayininga. Kubanga nagendako mu byobufuzi, nalizayininga ku mulimu gye nali nkola ne ŋŋenda bwe namaliza ne nkomawo mu ofiisi yange. Naye bwe yamaliriza ekyasinga okutuluma ennyo yagamba embizzi ezo ng'oggyako ebiseera ebisinga bino ebintu tumala binoonyerezaako ne tulina ne proof, ng'oggyako Pulezidenti Museveni kati ng'owa embizzi ezo nga zikutukulembera. Yes, omuntu oli w'oba tomwagala, waliwo ebigambo by'oyogera, kuba kati bino ebigambo by'ogamba emyaka 100 mu maaso bajja kgenda babizannya abalibeerawo. Munnange wajja beerawo n'abakambwe abasinga ggwe nga mu nneeyisa gye beeyisaamu nga tekumanyi, naye kati ggwe ekyasa kyo n'olubuulo n'oluli olwo obittattanye. Bwe yali ayogera ebirala ebisinga byonna byandibaddeawo, naye bwe yali ayogera yagamba nti abadda ku social media ne bavuma Kabaka bantu ba Nuupu oba ba Bobi Wine. Ngenda kuzannyira akatambi, naye nga mu butuufu bwakyo bw'otunuulira ennyo ng'ayogera either yali ali ku mulimu ng'akola. Basajja mivule musajja muganda kyekisinga okuswaza ennyo. Abaana boogenda bannyonnyola otya n'abazzukulu, kubanga bwe baba tebafa nsonyi nnyo bakafa nsonyi bajula ku kwegaana okusinziira ku bigambo byogera ku social media. Ne professional yo, obutendeke bwo, ebintu byewakugukamu obizinze byonna tebikyalina makulu n'obiteeka wali. Musajja omuganda oyise mu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda omumwa olugaayu. Bizibu, byewuunyisa, bitiisa, oddamu n'ofumiitiriza n'omala n'olowoolereza n'ogamba naye ensi gye tulimu yeeno bweti bw'erina okutambula. Waliwo n'abalala abafaanana nga basajja mivule, naye lwakuba ono yayita ku layini gy'alina okukomako. Omusajja yali atera okukyogera eyo n'agamba omanyi gavumenti ya Mwami Museveni erina ebintu byekola
erina abamu beewa essente naye ekizibu kuba tulina be tumanyi abalya ne balya mu mirembe tebalina gwe bakubye tebalina gwe bavumye tebalina gwe basambye kati oyo omuntu ogenda munyiigirako bunyiigizi nti alidde ssente z'omuwi w'omusolo naye nga mu butuufu ate nga mukwano gwo tulina mikwano gyaffe era bo tubamanyi ate nabo munnange era bwakusanga asobola okukuwaayo ko 10 naye nga kuwadde nga kyaliiwo nga jjajja lagadi mumanyi bulungi nnyo yeesimbawoko ku bwa road mayor atambuza ebintu bya gavumenti ate yakyogerako twali lumu ku jam session eyo ono emutunge yakyogerako ko just wakamucelebratinga omanyi waliwo ebintu bye tusiima abamu be tusiima nga bakyali balamu lagadi ayina we yayogera statement waali walala like mutama n'abagamba mulya okulya mulya naye leka kulya ate n'oswankula waliwo abamu bw'oswankuliramu nga butuufu n'ebyoswankula bwe lyalya bibyo oyo musajja oyo lagadi abayimbi abayamba abawa ku ssente projects azitambuza naye banga si ya muyimbi alina byakola ng'olaba bigatta ku bavubuka okitegeera alina byakola ng'olaba bigattako kati gwe omunyiigira lulwo ku lulwo ggwe nga ggwe obanga muyinamu ntalo zammwe naye ekituufu kiri nti ne waba alina kyalya si ye muntu gw'osobola okukera ku makya n'onyiigira mulimu abamu nga twogeza amazima ekituufu twagala enkyukakyuka naye mulimu abamu olanoga ng'alina byakola ng'ekituufu bigattako oba oli awo nga waggulu eyo abamusingako nga be bakola ki nga be batagala n'ogamba naye nga obanga n'abantu baaliko kubanga asobola okuba ye nga mulungi naye ng'alina abantu baaliko we bati ate nga bo bamwagala kumussa wansi musajja gwe basajja mivule oli musajja mukulu in fact oli kitange yinza okwetonda olwekyo olw'okuba nkuyise musajja gwe mukadde wange basajja mivule naye oleebuuka oweebuuka oggwamu wenna oggwamu ensa tokyalina wadde muntu akuwaamu wadde akatiibwa okusinziira ku bigambo by'oyogera kino tekiriiko oba omuntu awagira Kyagulanyi oba omuntu tawagira Kyagulanyi oba awagira ani as long as okedde ku makya ng'oli musajja muganda n'oyimirira kino kyenjogera waliwo ne mikwano gyange abanyankole abakedde ku makya ne bakomentinga ku kavidiyo ko ne bakomentinga ku vidiyo z'abasajja abasiraamu abaavuddeyo ne batyoboola Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ate era tukyakomentingako kubanga togenda kuvvoola Buganda nga ffe abavubuka basobola okwogera weetuli tojja kuvvoola Buganda oyimirire mu maaso ga kamera ng'ovvoola Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gwe musajja gwe oba mukazi gwe amazima ga Katonda mu ggulu juuzi waliwo olukuŋŋaana byali ku mawulire lwali lwa ttaka eri yali minisita ng'ayogera ku bya ttaka n'ayogera ekigambo Ssaabasajja talina ttaka agule ettaka bw'aba ayagala ettaka can you imagine Abaganda ne musigala nga mutudde mwaliwo nga mutudde omusajja n'ayimuka n'abagamba Abaganda tetusobola kukkiriza Ssaabasajja Kabaka nga vvoolwa ne muyimirira ne mutuula nga mutudde muwuliriza mu butuufu okulaga obutali bwenkanya temukwata mayinja temukwata miggo temukola ki naye musituke in a peaceful way mwekalakaase nga mutambula muvaawo mumulekera olukiiko tasobola kwogera nga takkakkanyiza Ssaabasajja Kabaka waffe mwana wattu ate kisinga okwewuunyisa era yali musajja muganda abantu abo batumwa abantu abo basindikwa abantu abo basasulwa okutyoboola Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye ffe bwe tunaba tukyalina emimwa nga tukyasobola okuyimirirawo ne twogera ku kitiibwa kya Buganda ne twogera ku bintu ebikwatagana ne Buganda tetugenda kukikkiriza
Emyaka 62 Uganda ng'efuna obwetwaze tufunye okusoomoozebwa kungi nnyo naddala mu myaka gino egiddiridde emyaka ndowooza nga 20. Kubanga baffe bukyatula ku Namulondo abadde juzi akajaguza emyaka 3. Yeah, if I'm not mistaken. Naye Buganda nga yo era tulina n'okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo naddala abavubuka mu myaka gino egisemberedde ng'oggyeko giri egy'emabega ne giri egy'emabega twagirina kubanga abakulembeze abaaliwo nga President Obote nga abaayisa olugaayu mu Ssaabasajja Muteesa I abaayisa olugaayu mu Ssaabasajja kwegamba ne balumba olubiri ne balukuba ne bakola ki waliwo ekitiibwa ekyo Kabaka kyalina naye nga kyava wa Katonda. Enjogera waliwo egamba nti tewali bukulembeze butava eri Katonda. Munnaye tebuliiwo era buli w'oba w'oli wonna bw'oba oli mukulembeze obukulembeze kitiibwa kiba kivudde wa Katonda. Okusoomoozebwa kuno kwe tufunye tugenda kulwanyisa tutya okubanga twekwatakwata ng'abaana ba Buganda oba abazzukulu ba Buganda okubeera nga twevumbavumba tuddewo tubeere nga tukuyitamu kubanga oluusi okumu kutujja ku mulamwa like okukeera ku makya n'olaba jjajjaawo ng'ali mu kamera naye ng'ate atyoboola Buganda n'olaba omuntu kitaawo ng'ali mu myaka gya kitaawo naye ng'atyoboola Obwakabaka bwa Buganda ng'atyoboola Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'olaba omuvubuka ng'ali mu myaka gyo ng'akutte omuzindalo ali mu kamera ng'atyoboola Obwakabaka bwa Buganda. Ekyo bwe tunaaba tukyalina emimwa bwe tunaaba tukyali balamu tetugenda kukikkiriza nga bazzukulu ba Buganda. Era gwe alumba Buganda ku mutimbagano alumba Buganda n'oggyayo kamera n'olumba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ekyo tukusuubiza tetugenda kukkiriza. Ojja kubyogera by'oyogedde naffe tujja kuvaayo tutereeze abo b'osuubira nti gwe obakyamizza. Gwe n'ogamba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tumuyita Nnyondo gwe n'ogamba tuleete Nnyondo tugimukube ate ng'oli okyali muvubuka oli mu myaka 35. Naye nga tolina nsonga kyekyo abaana ba Buddo kiri kye baayimba nti abantu b'olina Ssaabasajja tulimu enjawulo era enjawulo nnyingiko bannamazima bangi naye tekijjaawo bannanfuusi nti bannamazima bangi naye tekijjaawo bannanfuusi babasajja kkambwe basajja mivule. Kubanga leero ayogera kino enkya n'ayogera kiri leero n'ayogera kino enkya n'ayogera kiri naye ng'abyogera ku baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga gw'ayisaamu amaaso ku mutimbagano. Takomye okwo agenza vvoola abantu ab'enjawulo era twabadde tuli awo saagala kukozesa lulimi luvuma kanjawukaneko ku batunuulizi b'ensonga ab'enjawulo kubanga olwo oli awo tuba n'obusungu naffe tulina obusungu kubanga ng'ekintu ekyo basiraamu kye mwakoze abatono kubanga si basiraamu bonna kyekyenjawulo waliwo abasiraamu abavuddeyo ne bagamba byonna mubikole naye muve ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda eyabo gye bali era twabalabye era tubeebaza bassebo mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga bali ba ddiini ya Buisiraamu naye bayagadde ate mu ddiini bw'obanga oli mu kubuulira njiri oli mu ddiini kiki ekikuliyingizaamu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda
talina waakwataganira era tosobola talina waakwataganira na njiriyo gy'obuulira gy'oli mu kunnyonnyola abantu. Muve ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Baffe mumuveeko n'amannya amannya gonna agamulina si yakeera ku makya nti nno n'ageetuuma, no. Emirembe gyawo ne waali bakabaka ani azilonga Kabaka wa Buganda g'amannya agalina. Era gava bubi ku jjajjaawe Mutebi ne gagenda ku ye, ne gava ku ono ne gagenda ku ye. Cuucu, Beene, Nantalinnya mu Kateebe, Nantagambwako. Era ffe abamu tumuyita Landlord. Nannyini nsi. Ekyo nno kiruma bangi. Naye ffe abakkiririza mu nnono n'abakkiririza mu Bwakabaka bwaffe n'abakkiririza mu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ye nannyini nsi. Bw'oyogera ebingi oyinza okuyitika naddala ng'olina obusungu. Saagala mpitike. Naye abasiraamu abamu abayitise, muveeyo mwetondere Obuganda, muveeyo mwetondere Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Omuntu nga baakukuza nga wakula ne bakkuza nga wakuzibwa, tosobola kukeera ku makya n'oyisa amaaso mu mannya ga Kabaka oba mu kitiibwa kya Ssaabasajja nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'omala googera ebigambo. Musiraamu vaayo weetondere Obuganda, otwetondere Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Mukadde wange Basajja Mivule, ebigambo bye wayogera byatunyiiza nnyo. Kyova olaba nti tutandise okuggyayo obutambi buno, fe tulina zi archives tutereka ne tubijjayo mu buli kye mukola, kuba ne woba okoze kirungi nakyo tukirina. Vaayo weetondere Obuganda, weetondere Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, otwetondere ebigambo bye wayisa mu kamwa. Kankulekera akatambi ka Basajja Mivule okawulire bulungi nnyo engeri gye yali alengezzaamu abantu n'engeri gye yakonjera ebigambo. Ebigambo ebimu byasinga okutuluma, engeri gye yakonjedde ebigambo n'atulaga nti ate omanyi opposition bw'oba tobaagala, leka kwogera kusanyusa oli gw'okolera, kuba oba oliawo olina gw'okolera gwe tutamanyi. Otegeera ate mwana wattu gwe oyinza olowooza omanyi munnange kambabuulireko kino. Mmwe abatamanyi bya bufuzi abatabigoberera, Mwami Museveni musajja mugezi nnyo, alina system abasomyesomyeko akati gye bayita divide and rule. Adda ebbali abalabyeko ku bantu abamu mubalabye, adda ebbali bw'ati n'akutunuulira n'akupima obwongo bwo. Kati gwe bw'ogenda gafula ogenda bibyo. Tetusiga tugamba oba ye yamutumya si yamutumi, ate asobola n'okwegaana mu lujjudde. Ebyo abasoma ebyobufuzi musobola omwo mulimu bu articles omwo obubeerabeeramu omwo, mulimu obuyingo obubeeramu ng'ebyo tusobola obikozesa, ebyo abantu babikozesa. Najja n'amanya nti kati bano balina kwawukana bwe bati ne bwe bati. N'ateekawo ekintu nga kirina kubaawula, n'akutuma n'oyawula oli oba n'oyawula ono. Ye n'asigala ng'agenda okubaliza ngeno population agikutte nga neeno agikutte. Kati gwe bw'obeera omusiru nga tokozesa bwongo obwo, osobola okujja amazima gennyini gwe ne kikulowooza nti okoze kirungi, kumbe eri gy'ogenda nga tofunyeeyo wadde akusapootinga, neeno gy'ovudde nga bakukyaye ng'osigadde mu bbanga naye ng'ate ye ayisizaawo ekike. That is Mr. President. Bw'atyo bw'akola ebintu bye. Nze mwetegereza emirundi bingi nnyo sisitimu ye. In fact waliwo obutabo bumu bwe nsoma obuntu bwe okubeera mu 1996
bwajja akulembere system ngeri gyagitambuzaamu. Kakati mwami Basajja Mivule, mu butuufu bakusasula ssente mmeka okudda ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda omuvuma, okudda ku Buganda Butyoboola, okudda ku opposition Batyoboola, n'ogamba bano abaana ba Fuutu Soja. Fuutu Soja ekigambo ekyo kizze generation ya Bobi Wine. Njagala munkwate bulungi, ekigambo Fuutu Soja kizze ku generation ya Bobi Wine. Naye twalina wano bannabyabufuzi ab'amaanyi. Tubaddeko ne Nasa Ntegese Baggala omugenzi. Omanyi kyekitegeeza okuva ku kisaawe okutuuka e Kampala n'otambulirawo essaawa 8. Twamujja ku kisaawe nga tukutte zi kamera, naye nga abantu ng'emmotoka ye nsindike nga temuli muliro, ng'etambula butambuzi. Yali musajja w'amaanyi mu byobufuzi, era bw'oba osoma ku bannabyabufuzi ababaddewo ab'amaanyi, abadde musajja w'amaanyi. Yali musajja w'amaanyi. Rest in peace. Retired Colonel Dr. Kizza Besigye naye yalina generation ye nga musajja w'amaanyi. Kati gwe bodda ku Bafuutu Soja bazze juuzi ate ebyobufuzi bya Uganda tebitandise leero, byatandika dda. Tuwezezza emyaka 62 nga twefuze. Emyaka 62 nga twefuze kitegeeza ki? Kitegeeza wakati wabaddewo bajjibba presidents abazzi babeerawo era tubadde mu byabufuzi. Tebitandise leero, tebitandise ku mulembe gwa Kyagulanyi, tebitandise ku mulembe gwa Mwami Museveni, tebyatandika ku mulembe gwa Besigye, tebyatandika ku mulembe gwa Ssebaggala, tebyatandika ku Bamawuno oba ku Basemwogerere. Nedda, byatandika dda. Emyaka 62 nga twefuga. Ate n'emabega byaliwo, naye abazungu be baali batukola ki? Be baali batutegeerera nti Uganda okufuna obwetwaze twali kugamba ebyobufuzi byaliwo, kati ne tujja nga tubitambuza. Era waliwo n'abali bisoma, abajja obisomako bino bye tuliko olwaleero, waliwo abajja obyogerako, yensi gye tutambuliramu. Kakati gwe olwaleero bwogera ku makya mazima n'otunula mu kamera n'ovuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, n'otyoboola Obuganda, n'otyoboola Nnaabagereka, n'otyoboola Abaganda, gwe tolowooza nti ffe abavubuka Abaganda bakkiririza mu Buganda, bakkiririza mu nnono yaffe ne mu Bwakabaka bwa Buganda, tolowooza nti tugenda kutuula. Mukwano gwange Muddokaayi Muliisa asinziira mu Amerika eyo, naye musajja munyankole, muvubuka munyankole. Twakolanga naye ku Subi FM ne ku Likodi twakolako naye, n'amaana agenda ku NBS, n'agenda ali mu Amerika kati. Naye munyankole naye yakomentinga n'agamba ye musajja munyankole, bataata bajjajja be baamwagazisa Obuganda. Kyokka mu subjects ze yakola mu mawulire bwe yali aspecializinga, Oluganda yaluteeka ku mwanjo. Lwaki gwe Omuganda oweebuuka nnyo bw'otyo? Oyina ne boonyiiza nga ate si Baganda okusinziira ku byoyogera. Oyina boonyiiza nga si Baganda okusinziira ku byoyogera. Kankome wano. Episode yange eddako njagala kukuŋŋaanya buli musiraamu eyavumye Kabaka, eyayogedde ku kintu ng'otyoboola Kabaka, ng'okkakkanya Kabaka. Ngenda kubikuŋŋaanya byonna, nja kubibalaga inshallah. Nze ndi musajja musiraamu, nasiramuka, nze Jamaalu. Naye bakadde bange abamu bwe tula ne bampabulamuko mu byobufuzi, baŋŋambye kino ekintu kyogereko. Tobola nvuddeyo ne nkyogerako, naye nabadde nkirabeera nga ndi wakyogerako, naye nga nkyanoonya nkiiseewa. Sizze wano mu bubi, naye nkusaba musiraamu weetondere Obuganda, weetondere ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, kuba tetugenda kukoma kwogera na kukugambako, tugenda kwongera okukunoonyerezaako. Gwe musajja gwe yavuddeyo mu kamera n'ovuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.
ate ffe Abaganda tuli bakambwe na nnyo newankubadde tulina omukwano ogwo ogwaniriza buli omu. Terufaayo ntegeerayo oba ategeera atya oba ategeera atya, ffe twaniriza buli omu. Kati ninyo nga mmaliriza, omwami Frank Gashumba yavaayo ne yeetondera Katikkiro wa Buganda. Nakola video wano, n'agenda embuga n'akiika, Katikkiro wa Buganda n'amusonyiwa, n'amugamba nkusonyiye, tuddemu tukolagane n'okukolagana. Naye nga Frank Gashumba yali ku radio station emu n'avuma Ssaabasajja, n'avuma Katikkiro wa Buganda. Teyavuma Ssaabasajja, yavuma Katikkiro wa Buganda, n'amutyoboola n'amukola ati, Katikkiro wa Buganda oyo ye Katikkiro waffe, ye Kabaka w'ebweru. Era beene waba tali mumu, nga tali mu lubiri, nga taliimu nti oba afulumima omuddemu, bwetuba Obuganda busigala butambuza emirimu, Katikkiro gwe tuba naye nga Kabaka. Ekyo kikkirize kigaane, kubanga beene ye yasiima n'amuwa Ddamula n'agimukwasa. Naye Frank Gashumba musajja muvandimwe Munyarwanda yavaayo n'agenda neyeetondera Obuganda, neyeetondera Katikkiro wa Buganda. Ekyo kimala, era tetumuzzaako mukono abali bamunyigidde, kuba Katikkiro waba akusonyiye kati ffe tuba twagala ki kiryokke, kubanga wamwetondera ne weetondera Obuganda. Musiraamu genda weetonde. Basiraamu mwenna abakoze ebintu, oba mwasasuddwa oba mulina bye mwabadde muyisaawo, mugende mwetondere Obuganda, mwetondere Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Akuma takumira mpeera nze kali esuubula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Tereza kamera bwe mbanga njogera ebigambo bino eby'ekintu ekikulu. Wulira, siyinza kuyiddira Kabaka nze ne muyita mpologoma, sisobola. Olwo muntu erinnya mpologoma mu Bayibuli lya Yesu Kristo, ye mpologoma ya Yuda. Kati bwe nzira Kabaka ne muyita mbwe mpologoma, otegeera mba ntegeeza nti yenkanankana ne Yesu. Siyinza gamba Kabaka nti tafa. Kabaka afa, ebyo mwoza mbu Kabaka afa nga bakitafa. Otegeera nina bye soogera nga bya kikafiiri. Kakati bw'ogamba nti Kabaka tafa, eri mugundi mu Ekasubi. Ekasubi tugendayo, tugenda kulambula fene oba miti gy'amapaapaali. Baziikayo bakitaabe na bajjajjaabe mbu Kabaka tafa. Ebyo si byogera bya kikafiiri. So nze ndi okusoma Bayibuli gye nzikiririzaamu, tenzikiriza kwogera bigambo ng'ebyo mbu Kabaka ye bba wange. No, I can't say that. Mbu Kabaka ye bba wange. Bino bigambo bye wasangawo byogenda okulekawo. Si buli kyensangawo nti kyenzikiririzaamu. Ebimu bya kikafiiri biri ebimu bya kikafiiri biri satanic. Culture n'eddiini. Anti gwebale nnyo. Kati nze eddiini eyange tenzikiriza kubyogera. Kati eddiini yo neŋŋamba Kabaka nti Kabaka musota. Nti musota. Ng'asoma Bayibuli nti omusota gwakolimirwa. Nti mu bisolo byonna, mu bintu byonna Katonda bye yatonda, omusota gwakolimirwa. Ng'ate nzirira Kabaka nga muteekako erinnya erikintu ekyakolimirwa. Era okumuyita omusota kyovalaba nti n'ebyaffe byakwegerera bwegayirizi tusiikina busiikiinyi. Lwaki? Anti mweteekako ekikolimo. Otegeera kyovalaba nti n'Obwakabaka baatuwa byebyanswa, odira otya Kabaka n'omuyita omusota. Mweteekako ekikolimo, alina ekikolimo tafuna bibye. Tereza kamera bwe mbanga njogera ebigambo bino eby'ekintu ekikulu. Wulira obuwoomi munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala. Anti mwatu kye kituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings, oba oyagala kusanyusa bafamire yo, weyunire Pizza Origin tusangibwa ku Jinja Road, Plot 10, opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala. Yitiraho kati oba tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 8 7 8 54 ne noti 7 6 7 Pizza Origin tulya kyaddala.
gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okukubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education.